Ndo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Olutindo kulika yannyuse akyakola genda mu maaso munnanga afunye ebizibu nyongera okusaasira afuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale dakiika 2 ezakayita ku ssaawa emu nsonyiweko katono emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero ennaku ziri 15 omwezi gwa 12 2023 gwe mwaka mu studios olunaku olwaleero nina Honorable Luttamaguzi mubaka w'abantu ba Nakaseke South gwe ndi naye mu studios olunaku olwaleero mu Nabulemeezi akakuba katonye obudde obubeeredde obw'okumakyawo kansuubire naye mulimu ebitundu gye katatuuse bingi bibadde mu wiiki eno mu palamenti gyatuula bibadde bingi okuyisa ennyongereza n'ebirala bingi olwaleero Honorable Luttamaguzi ono mukwano gw'abakuumaddembe era abalwanirira okulaba nga babeera obulungi mu mbeera yonna kubanga bawaayo obulamu bwabwe bawaayo ebyabwe byonna okusobola okulwanirira eggwanga lino muntu okuyingira obujaasi omuntu okuyingira obusirikale obw'amagye obwa poliisi oba obw'amakomera oba weewaddeyo okuweereza eggwanga lyo emabegakaawo myaka si mingi nnyo ng'omuntu agamba oba munnayuganda yenna okusisinkana ow'amagye kirungi nnyo oba obutasinkana muntu mulala yenna ng'amagye gaffe galina empisa ng'amagye gaffe g'abantu ng'amagye gaffe abantu bageeyagaliramu naye ebintu byagenda bitabuka mpola mpola tujjukire okuviira ddala waggulu eyo ku mukyalo oli amagye gwe gakwata ne gakecula amagye ne gawulirwa mu bintu bingi okukwatira amateeka mu ngalo okutwalira amateeka mu ngalo amagye gaffe gakozeseddwa nnyo mu bintu bingi n'abantu obuntu embeera eriwo n'owulira nti nno uyu gundi magye ge gamuwerekera naye ate nga bw'otambulako mu bitundu ebimu oba mu nsi ezeetoolodde olaba poliisi yokka ng'amagye galina bye galindiridde nja kuwa ekyokulabirako e Kenya wano wabaddewo obutabanguko naye obutabanguko obwo okunoonyereza n'ebibaddewo amagye tegeenyigidde nnyo mu kutebenkeza butabanguko obwo ebadde poliisi nga go galindirira bulindirizi okulaba embeera etabuka etya nga galina okukuuma omukulembeze w'eggwanga ate nga galina n'okukuuma bannansi nga poliisi emala kulemererwa ne wano bwe kigambibwa naye simanyi kika ky'abantu kubanga omuntu oyingira mu magye oba mu kintu kyonna ng'olina empisa zo nga ggwe omuntu naye ate bwe mubaamu okutendekebwa okubangulwa kye twandiyise training mulimu ebintu by'ogenda oyitamu oba oli awo ekyo ky'oli ne kigenda nga kyeyongera okuba ekirungi oba nga kikendeera okuba ekibi naye simanyi bw'otunuulira n'embeera abantu baffe bano gye balimu n'engeri gye beeyisaamu oyinza okulowooza oba gye bali si mirembe oba mpisa buyisa mabegako akatambi kafulumye ng'ab'amagye bakuba omuntu bamusibye akandooya nga bakuba omuntu owa bulijjo naye olunaku olwaleero kooti masho mbadde nina munnange gwendi naye nanga kangalu kooti masho abantu abo basalidde omusango gwa mwaka gumu n'okugobwa mu magye bwe bamaliriza omusango ogwo okusibibwa omwaka ogumu nga bagobwa mu magye naye bwe batunuulira bavubuka bato si bakulu nti nno oba oli awo batuuse n'okuva mu magye era neebuuza ekibuuzo ne ŋŋamba eggye ly'eggwanga eddamba eririna bakansalazi lirina rehabilitations oba oli awo lirina buli kintu kyonna lisobola litya okusiba omuntu eyakoze ekyo ate ne mubagamba mutuviire so Honorable Luttamaguzi lamusa kubawuliriza Sebo neyanziza nnyo mukama wange
nzikiriza nsooka okubuuza kuba nsindika mu palamenti abantu b'Essemutombo balamusizaako nnyo abeekapeeka abeekaasaŋŋombe mbeebaza abalina gye mukola mwebale kubanga mukola naddala bannaffe abalima enkuba etonnya nalabyeko ku General Katumba Wamala luli nali mukubira omulanga naye nabaddeko ku fulo ya palamenti eyo nga nazi byempisaawo nenjagala okumugamba naffe tuli bubi mu Nakaseke mu mbeera y'amakubo tuli bubi nnyo mu kitundu kyaffe waliwo bayita mu magaga tokyasala neeno ku mayanja ng'oyitidde sayidi z'ekalege naye wabi nnyo n'ebitundu ebirala tokyasala so mukulu Katumba Wamala tuyambe tuli bubi nnyo lunaku lwaleero abantu baffe ab'ebulemeezi olunaku lwaleero lwe Lwokutaano kwe kusula mu lumbe lwa mukwano gwaffe Dr. Semagulu awekaasa-ng'ombe. Dr. Semagulu yali musawo wa kinnansi ng'amanyiddwa nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Yali musajja w'amaanyi nnyo mu tawuni yaffe y'ekaasa-ng'ombe. Ate nange nina olumbe nesobodde eddubaamu nsoose mu kakiiko kange omanyi mwe mugamba palamenti ewumudde nva ku kisaawe kya Hamu. Wali nakivu kuba nakyo kiri wansi w'akakiiko kange ekya Hamu ekyali Nakivubo. Njagala kwebaza Hamu luli nakuba omulanga we najjayo ko tubadde tulambula tugendako ne Namboole we najjayo nagamba nti ekisaawe akitaddemu kyenvu yekka naye nkirabe nga kiri mu kale ez'enjawulo kiri ku standards. Nze sitera kutunuulira mmwe oba oli wa NRM oba oli waki enkulaakulana ffenna tugyetaaga kuba nsuubira nti n'ekisaawe ekyo Hamu si yagenda okizanyiramu ne mukazi we n'abaana. Naye kyenkusaba kiri kimu parking eno muginoonyeze nnyo erina challenges parking sisobodde kulaba olw'embeera naye nkwebaza some good work but parking muginoonyezeeko abantu banaabanga bazze mu bisaawe ng'ebyo oba oliawo parking yemu kuziyinza okulimitinga games ennene games ennene but the work is very important. Tekiri ku bigenda kukyaza singa tukyaza Africa Cup of Nations balina Namboole ne Hoima gwe bagenda okuzimba ate nga already Hamu waali pozinga enebeera training facility naye ndowooza for Africa Cup of Nations kyokka naye ndowooza emipiira emirala gyonna egy'amakiraabu biki byonna ekisaawe kirungi nnyo nze sitera kusiimasiima waliwo omukulu omugwe enyombye naye awo nze ne mugaa nti ebyange ebyobufuzi byanjawulo bw'obaako kyokoze situnuulira kibiina kyo kya byabufuzi bwe kibeera nga kikulu ne mubuuza owaaye osobola okugula yadde boodi ya luddo n'ogiwa abantu omusajja ataddewo ekisaawe kiramba ekiyagenda okizanyiramu ne mukazi we abasajja abalala bano boolaba babba ssente bazituta ebweru w'eggwanga kuba mmwe temutambula omusajja waliwo omubbi omu wano yagula ennyumba 15 e Bungereza 15 houses mubbi omu wano kuba kusajja wamwe bwe mutendereza naye kati we olaavuuka ng'abo bahamu n'ateeka ewaka investment n'atabifulumya bweru wa ggwanga newakubadde sikkaanya naye mubyofuzi tubaka bwanango ne development ebeerawo kuba nsubira ekyo ekisaawe naffe bwe tubanga ababaka ba palamenti kuba tugenda tukola training tulina akasaawe katono nnyo wali aka KCC ketugendamu akeerugogo naffe tujja gambanga Hamu nga palamenti atuweeko ate olw'okuba naawe Hamu oli musajja muganda zisuubira nti emipiira gy'ebika kale tuyitiddeyo eyo sebo Hamu oli musajja muganda weddira nkima emipiira gy'ebika bajjajjaabo bwe bakusaba sebo mukama wange abasajja bw'asiima abasajja kabaka bw'asiima nze maye ekisinga okunzanyisa bano abaganda muyinza okubaka bwanango ne muba n'ebibyagira naye wabeerawo ekibagatta mwenna nga mugenda ewa Ssaabasajja mulungamya wammwe mukumaakuma yenna yabakumaakuma ne muddayo njagala kwebaza Aisha abasajja kabaka egundi yange kaadi yange ya Sekukulu yatuuse wangaala Ssaabasajja kabaka omanyi Ssaabasajja kabaka okulowoozaako nakuwa kaadi nkwebaza Ssaabasajja kabaka wanga naye waliwo abakulu b'omwankola abakyala abakadde 6 bannoonya ennaku ezo
bakadde buli omu ndowooza ali myaka nga 80+ bafuuka banyankole naye nga baganda babeera mwankole ne baŋŋamba nze sina kyendi Mengo nange ndi muganda ali ordinary lwaki aza wano ono omukazi nali nvuddewo ono simanyi yeyita ssanyu lya Museveni ntaka Himana yeyita ssanyu lya Museveni gamba oyo Luttamaguzi si muganda nze ndi muganda Tanzania ndi mu Tanzania fe twogera bwogezi nti oli wa ggwanga gundi oba ne bajjajjaabo n'olanya kati ate mwe ekibakola obubi mwe bagenda ne babagamba ne mwetuuma amawanga amalala ng'otya amawanga gamwe baŋŋamba nga nvuddewo ono mukazi ayogera kati fe olumu tuba tetwagala kubaddamu naye omugambanga nti Luttamaguzi musajja muganda jjajja wange omumanyi ali minisita Mengo omumanyi bulungi nnyo Jakaluyombya n'abaleli wano mu Buganda tewali we tutalina ttaka era n'olusozi walusi abakulu bonna lwe bagenda ne bakolerako emikolo luliko n'amagye ag'amaanyi ennyo luli mu ttaka lya jjajja wange wali ekikyusa so n'olwekyo lumu abo bagenda ne bajja wano nga Museveni abagamba nga Buganda eweddewo tewali abaganda weetuli President yakuyita atya yakuyitaani ani President Museveni nalabako agamba Luttamaguzi mu kyoba yali agamba Luttamaguzi mulala manyima temusobola Museveni abaako n'enkola ze zajja ng'abanafuya kubanga bana abakyala abazze baganda ne bakulya mwankole balinga banyankole bakadde naye bagambye nti muwedde mmwe ng'abaganda nimbabuuza nti sina kifo Mengo lwaki temunoonya abakulu oba ne mugenda ewa Katikkiro wabakakane tuzewo nga balira n'ababawerekedde abasirikale abakungu ab'amaanyi ennyo ekyaneewunyisiza ne baŋŋamba nti tunuulira akabonero akali mu maaso ga Bulange ne mbagamba kabonero kinze ndabawo geti ne banga nti abo bokkirira mu Bulange ogende mu Lubiri waliwo eŋŋoma 2 baazibejjulamu waliwo eŋŋoma baagibejjulamu emirundi 2 eyo si ngalabi anti engalabi nantawetwa wali nantawetwa waliwo engalabi baagibejjulamu emirundi 2 ekiraga obwakabaka obwekutuddemu ati nze nkugaye bo babimbuulidde ne mbagamba nti lwaki temugenda nti kutuuka ku basajja abo kizibu nnyo okutwala ewa kabaka bano nno benkugamba tekuliiko akka wa myaka 8 ate ku bo tekuli munaku nga bakuumwa amagye ne bagaffe mutulaba tuli banyankole ne tuli baganda ne baŋŋamba nti obwakabaka baŋŋambye kimanyi kirina mu Bayibuli nti abasajja abachwezi babaliddeko ensi nga mulaba ensi yammwe Buganda ne baŋŋamba engalabi eyo gy'olaba nantawetwa kabaka teyeetooloola awali nantawetwa ntuwuliriza nti awali nantawetwa engalabi eyo gye baakutulamu emirundi 2 kabonero akalaga obwakabaka obukutuddwamu nti kabonero k'abachwezi nolwekyo sebo kinoonyereza bambuulidde bingi naye nange nina lipooti yange ejo nkwereeza Ssaabasajja Kabaka nabagaye nange nina ebyange ze ndi wa byabufuzi siri wannono gwe mubudde ne bagaffe okujjeewo tetukusaba ssente tetuna kye tukunoonyaako buli kimu tukirina era kye twetaaga tukirina naye tuze kuwulira kuba tukuwuliriza kati akosebo Mukama nzikiriza nsembyeyo na kano ngenda kumulamwa njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti tuyingidde Ssekukkulu naye abantu bali bubi abantu baavu olabanze omubaka wa parliament abantu bankubira esimu nga 10 tuwe ku milioni 10 ze mwafunye bayiza weero obwedda ngamba kameramani wange oyo sebo Mukama wange netegereza nti gira omukulu wajja sebo Mukama wange nze ndi musajja mukatuliki nkutto omudali gwaye guno ogulaba amazima ga Katonda sinalaba yona 10 muga Katonda muggulu era omusajja ono yagenze n'ensamwa Mukama wange atuleetedde ebizibu buli omwakubira wetuwe ku kikubi kati nze gwotaawe muwanga kivumbi kuba yabitandise n'abitwala embo bwabaka bafunye ssente kakati njagala kukubiriza abantu affe embeera mbi naddala abakulu abali mu gavumenti abantu bali bubi mukulu Evans abamu tebasuubira na kufuna Ssekukkulu naye wakati mu mbeera nga mbi tubasaba bannansi mubakendeereze ku musolo naye lwakuba omusolo gufuuse omusolo ndabyeyo ne gwe baleese ku makula ga kabaka baleese proposal amakula ge batwalira kabaka balina okugassaako omusolo sebo obadde okimanyi ekyo wanje amakula ge batwalira kabaka ndi ku leediyo eno leediyo tekoma wano amakula ge batwalira kabaka gavumenti egataddeko omusolo muga Katonda muggulu naye tusooke kakati wano we tutuuse wabi nnyo ate njagala kusaba mukulu Museveni eggwanga liri abantu b'oku nnyanja bonna babagobyeyo bakaaba amaato gonna mugaasa
abasajja abafuga eggwanga lino obugagga bonna babututte mbwe ekiruubirirwa kyamwe Museveni ng'ava mu nsiko bukyali kyakuddira abantu b'amawanga agamu bonna abaavuwaze babatwaleko ebyabwe gwe okimanyi nti olwaleero okuba n'akasente mu nsawo olina kwewola. Nalabye abasajja nze neewola kuba kalica yange nalabye abasajja mu banka sebo kino kikubulya bano abasajja bakola olukwe lwabwe luwanvu nti bwe twavuwaza abantu bano bajja kusingangayo ebyapa byabwe eby'ettaka lye balina bajja kusingangayo amayumba gaabwe ng'era ffe tubitwala. Gwe okimanyi nti n'abasajja bano abawola abantu era bonna kyenkana ba ku kyalo kimu teri muntu asingayo nyumba ye okuginunula ennyumba yo nga weewoze kazibe miliyoni 10 oba 2 oba okugjayo ekyapa kye eky'ettaka. Awo nja kukkiriziganya naawe wadde balisi balinaako bwino nze bwino mba naye kubanga nina mikwano gyange abali mu property dealing. Oli n'akulaga ennyumba y'omuntu n'akugamba Evans gw'obeera ne Luttamaguzi eyo n'agikuweereza ku WhatsApp n'akugaya ennyumba eyo bagitunda miliyoni 600 naye nga n'otunuulira ennyumba n'otunuulira ennyumba weeri n'otunuulira omusajja ennyumba gy'azimbye nga mu butuufu omusaasira. Mbeera nabo ne bazimpeereza kubanga bo bamanyi nti nammwe eno muli babedde era ngambira Luttamaguzi waliwo neyaŋŋambye nti akayumba ako kali miliyoni 5.5 katwalire Luttamaguzi akagule. Olaba kikalooli kirina bode empanvu weti naye nga nakyo kigamba nsula bweru tugende eri naye nakali kenjagalo sembyayo. 10 kino mukyegaana naye naana mwageegaana ne tuwulira nga waliwo abagalya. Nkugambye enjawulo yange n'abalala nze sinafuna nkutta omudaali guno Katonda ndaba nkugambye sirinayo yadde 10 nange ndi bubi ne Sekukulu sinagifuna. Naye ng'ana baageegaana simanye mmeka nkugambye kakati ebintu bya palamenti nga bw'okyogedde nti bizibu mwali mubuuzizzaako nti owaayana wagajjayo oba tewagajjayo oyabagambye kakati nze bino ebintu mbimanye ebya diversion naye mbadde nkugamba ng'onguzijja ku mulamwa guno abasajja batutwala bano abaayitira eruweero batutwala be balina ssente be balina emirimu gyonna bagitugobyemu buli kamu bakatutte kati mu kutwala ettaka lyaffe bye tusingayo abantu 9 ku 10 abasingayo ettaka okugjayo ssente mu basajja no kwe balina ssente abantu balemererwa okufuna ssente ezinunula ettaka lyabo oba ebizimbe byabwe naddala mu abantu aboogera olulimi lw'enjogera bwe munaasigala mu kubongoota kwe mulina abasajja bano balina pulogulaamu mpanvu be bali mu mwanyi be bali mu vanira be bali mu kasooli be bali mu boda be bali mu baasi be bali mu takisi ne mu kikuubo babagobyeyo be bali ku nyanja mubisobola sebo mukama wange temubisobola boka babibeeremu wange sinywa mwenge nti omusajja ono azze wano atamidde ne wakubadde ni mukatuliki ngenda okuwa information yange eno nga njirina bwe mutaazuukuke mmwe bantu mmwe naddala aboogera olulimi lw'enjogera abasajja bano balina pulogulaamu yaabwe empanvu ddala kubanga luli sebo baali bagamba nti baagala kusooka kutwavuwaza bagabane ebintu ebisinga wano mu Buganda naye kati Buganda yonna bagyetaaga era ensonga sebo neewuunyiza mukama wange luli bwe nava wano ku Sande nafuna amasimu magitirivu nga njogedde ku nanka ya Kabaka ku Lubiri waliwo omusajja omu w'amaanyi n'ankubira essimu nga mbuulira simanya nsomesa ebya bwino kakati nembuuza nti naye ne wakubadde Uganda ffenna buli omu alina ewaabwe gy'ava siwe kiri buli omu alina ewaabwe gy'ava mu Uganda era Sekukulu bwetuuka buli omu avuga emmoloka nadda ewaabwe naye nabuuzizza sebo omukulu Evadisi kuba naye nsuubira oli musajja Muganda ndi Muganda nebulayo omukulu w'ekikaavuma ayogera ku musajja ono Mayanja azanyira ku Kabaka nebulayo omukulu w'essaza abuuza ku Mayanja nti Mayanja ozanyira otya ku lubiri lwa Kabaka simanyi nga bw'oyogedde nti abagenyi bali wabagambye ensonga ze bagambye nti zaabya nnono n'obagamba ngenda kutwala nange ekiwandiiko kyange wa Kabaka n'obagamba nti oli wa byabufuzi ng'oggyeko jjajjange Walusimbi gwentera okusisinkana ne tunyumyamu
n'abataka abalala mbasinkana ekirungi nti Walusimbi omu ku bataka mu Buganda alinako woofiisi w'osobola omusanga nganze jjajja wange era omukisa ngufuna n'ensingana ku bataka abalala Walusimbi n'ensooka ne mmuteeka ebbali bagaa naye ebintu bino mwe mubiraba buti ab'ebyobufuzi bano Luttamaguzi ng'abatwala ng'abaga muzzukulu ensonga zino ffe tetusobola zitwala nga bya bufuzi tulina engeri gye tuzitwalamu bwe batyo bwe baŋŋamba tolina kubikwata kubipakusa kati simanyi oba oyawukana nabo oba sinabo yayogera abasajja b'omu kikubaga ffe tetuli mu bya bufuzi byammwe ab'omu kikubo ne bibasanzeeyo ate be baba babolomera eri ffe palamenti mutuyambe nze siri faaza ggwe musuubuza jja gyendi bwagamba temuli mu byabufuzi ebyobufuzi bye bifuga buli kimu naye njagala kubuuza ng'omusajja omuganda kuba mmanyi bajjajja bangi batuuliriza neebulayo omukulu w'ekika kyonna avaayo okuvumirira Mayanja okuzanyira ku lubiri lwa Kabaka neebulayo omukulu w'essaza avaayo gamba Mayanja minisita nti ozanyira otya ku lubiri lwa Kabaka mwenna ne musirika waliwo ekikyamu wano waliwo ekikyamu era eyandisoose okuvaayo ebbaluwa eyo njirina akuba eyinza okubeera ewala ate si gwe gubadde omulamwa nandibadde nagitegese kubanga bwe nali ngisoma Uganda ttaka bwe nali ngisoma mulimu abantu abayogera yali munnamateeka kanjinoonye tewali mutawaana nga bwe twogera mulimu omuntu eyayogera omu kubayogera nga eyogera eyogera ku kuddamu kwa Katikkiro ne ng'ensonga zino Katikkiro ateekwa okuba azimanyiiko kali ludda wa kakati gwe nawe omenya va ku ebyo mu Katikkiro azimanyiiko Uganda neebulayo omwami w'essaza neebulayo omukulu w'ekika tuli ebika bimeka ekitegeeza nammwe Kabaka mwamuvaamu muli ku byammwe eno ye Buganda gye tulimu neebulayo omukulu w'essaza n'omu yadde omukulu w'ekika avaayo okwogera agamba minisita Mayanja nti ozanyira otya ku lubiri lwa Kabaka nga wano wajjawo buzinga omusenze kubanga Mayanja amanye ewaabwe gy'ava oyo minisita w'ebyettaka amanye ewaabwe gy'ava bamwe bagene ekyokuva gyava tukireke nedde ekyo nakyo kikulu oli okujja ogera ewammwe nga naye alina ewaabwe gy'ava nakyo kikulu era ebyo ensonyi ezo ze zireetedde gurupu zino okubafuula emmomboze ewammwe mwami Bwanika bino however Bwanika rubbished Mayanja's allegations. Bwanika yani bayinza okugamba nti ogamba Bwanika ero C5 oba Bwanika abed. Bwanika nedda. Bwanika mu Seba konka kuwadde sigwe mulamu akaveeko naye kugambye kiki ekigenda maaso wano mu Buganda abasajja abakulu ensi ya mojjiryanga mwenna musirise mwekobaana ne Museveni olubereberye zeze ndagaano ze mwava ne Museveni mu nsiko okuwaayo ensi yaffe Buganda n'Abaganda seba konsonyiwe ntandise nako kubanga mukulu oyo minisita Mayanja atusomooza ng'Abaganda okujja wano ewaffe bino bye bajja ne bazanyira ku bwongo mbw Abaganda tebaliiwo ffe weetuli ate okujja wano ne tusirika tetutegeeza nti tuli basiru kubanga teri kitundu kirala kyonna mu Uganda kyaniriza balala era yo nsonga ssebo Mukama naffe enseko ne mukulu Mao namugamba minisita Mao w'amateeka ne constitution samuyita akaddeeya mu gundi yaffe twali mu byafuzi byaffe namugamba nti owaaye tulabye mugoba abalala ewammwe oko si kusosola mu mawanga ffe wano bwe tubagamba buli omwadde ewaabwe ku jjogo lye mukola wano nga musengula abantu baffe nga mugamba nti nabo basusula naye lwaki ate eri ewammwe mugamba nti abalaalo eyo tuveeyo Luttamaguzi eyo tuveeyo akonkaleese ngenda kuwumuzaamu nkatadde sebo kakunyiziza naye sebo neewuunya nnyo okusirika okuli wano mu Buganda nga tusaanawo bannaffe mwenna muli comfortable muyiwa bizimba abatone nnyo muli ku musimbi gwa Museveni mukavula
Lutindo wano kulobokola Simba Buganda ampuliriza Luttamaguzi awo komawo kotandise nako nga programu eri wakati sebo mukama wange nga wanzijjedda ne kumulamwa gwo badde osome ebbaluwa simanyi abwanike yadda minisita Mayanja kati ensonga njagala kuwumuzaamu sebo mukama wange naye konzigyeko kana ka palamenti akaffe abantu bali bubi mukulu Evans abantu bali bubi tugenda mu sekukulu abantu bali bubi abasirikale bali bubi abasomesa bali bubi abasawo bali bubi abantu abakola lejja bali bubi abasuubuzi buli muntu ali bubi mu ggwanga abantu aboolubatu beddiza obugagga bw'eggwanga bwonna ffenna tutunula butunuzi ng'abaloge muse yaffe gye bayita Uganda Lutindo kale naye ekikumi mukyegaana naye naana mwageegaana nange kannemeraawe ekikumi mukyegaana naye naana mwageegaana Kagabo yekka yeyagazza kifumbi mukyazeeko ku ssande omugambe ana wagafuna Kagabo yekka yeyagazzaayo teyageegaana kubanga Kagabo yajja mukwano gwange atawuliza nnyo ne Radio Simba n'agamba waliwo omukulu mu gavumenti yali amuleese alwanyise sipiika Anita Amongo ndi ku Radio Simba Honorable Kagabo yagamba there is an invisible hand which sent him to fight oluvanyuma lwa president wo kuba olukuŋŋaana lw'abamawulire n'ayogera ku nsonga eyo response ya speaker wagirabye nze nagirabye kubanga mulimu ogitunuulira ennyo olaba ki mulimu kugitunuulira ennyo wajyanalayizinza otya the right honorable speaker yavuddeyo n'ayogera President Robert Kyagulanyi kye yayogedde ebigambo his excellence Kyagulanyi bye yayogedde yabyogeredde bweru wa ggwanga na Uganda uliriza yakyogeredde wano uliriza fete tuva ku diversion kuba buli bwe babateeka ku diversion Museveni ng'agamba Uganda etandise kati ako kembadde nkwagalamu wanalayizinga response ya speaker yali yadde nga bebaga ebyo mubiveeko ffe tugende maaso n'ekyafu kakati sooka owuliriza sebo ensonga nkulu naye yagudde akataka naye sebo gwakataka ensonga nkulu mwawulenga nnyo waki mwami Museveni agamba Uganda etera omuwoomera n'agifuga era kati Museveni omutunuulira ettama ligezze kubanga muva nnyo ku mulamwa ne babaza ku diversion tubadde tubanja abantu anti tubadde tubanja abantu abasajja tubatadde ku kisenge twagala abantu baffe baabula twagala nga baminisita mu parliament batandise n'okutya naye ebyo mwabitadde batuwe miliyoni 10 ebyo byebindeese ku bakwano bo abakuuma ddembe kimanyi oli mikwano gyo bali mikwano gyo era oluusi bamanyi n'okubaako we bakusanga ne bakubuulira ku bizibu byabwe nange nina mikwano gyange nina Kapiteeni Brian mukwano gwange musajja mujaasi nga wamusanze tosobola kumanya nina Kapiteeni Wakabengwa tosobola kumanya nina mutabani wange Meja Ben Mukiibi tosobola kumanya naye kiki ekireese empisa embi era mbatumiddeko Kapiteeni Brian Wakabengwa mutabani wange Meja Ben Mukiibi n'abalala era nayogerako okwo wiiki eri naliko mu ofiisi ya General Kuraije brigadier oyo General brigadier Kuraije nemubuuza ku basirikale abasinga obulimba okuva lwe yajja n'omuvubuka oli owa paasi namugyamu obwesigo ne bwajjamu abantu babatomeza bamutomeza yetonda brigadier Kuraije wetonda mukulu waliwo byoyinza obutagira mupu yamwokeza akati ebyo byenzijjamu bw'otunuulira amagye gaffe gaali well trained bulungi era n'abasajja bano bentumiddeko bali well trained tugambe nti nno abantu bano abajjanga beerodiyo munnange kyabadde agamba abalala abajjiramu bano babadde bazze oba babadde balina awala gye bali ne bakomawo kiki ky'otunuulira ku mpisa gy'eggye lyaffe institution yo nga yeenafuye oba characters z'abantu zezongera okwonooneka olw'embeera eriwo ekisooka abasirikale mbasalutinga wonna gye bali I salute you all men and women in uniform otyo ne mukwano gwange patriots of this country mukyala Nakalema maama wange era awuliriza ono Home State House genda maaso oyo Home State House talina makulu gali awo tolina gw'oyagala tolina gw'oyagala kakati naye bw'aba institution yeenafuye oba characters z'abantu I salute all men and women in uniform
in fact bw'onoonya abamu ku ba patriots oba abamwoyo gwa ggwanga be tulina be basirikale ensula gye basulamu nze siri musirikale era sisobola kuba musirikale okujjawo ng'afuuse president n'enfuuka commander in chief naye bw'olaba abasajja bano abalina emmundu ensula gye basulamu ne welfare yaabwe nakijjukizaako ku speaker wa parliament the right honorable speaker Anita Amongolo yakyalirako we yasooka speaker parliament yasooka okukyalirako kuwa poliisi mu nsambi ya barracks eyali afiiriddwa n'atuuka eri n'agamba bwe ntuuse mu barracks y'ensambi abapoliisi gye basula abakuuma ba VIPs enyiika enkutte basula mu biyumbayumba biri awo ebiwayawaya birengejja babasala nako amasanyalaze. Museveni asobola okukwata ssente n'aziwa abayimbi ba Kenzo netasobola kukwata ssente n'aziteeka mu saako za poliisi nga Wazalendo ne Kizodas. Owa poliisi n'abanga afuna oba ow'amagye atandikirwako afuna emitwalo 43. Emitwalo 43 ye breakfast y'omwana wa minisita. Njagala kuba minisita asogera bano ngamba bano abasajja abakwata eggwanga mu mikono gyabwe era nga nado balyewulira kuba buli munansi gw'oyitako abongoota bamubongoosa. Kakati buli wempita ku musirikale oyo nze simulaba nga jase mia soja oba owa poliisi oba owero DU. These are gallant sons of Uganda. Kubanga nze omusirikale ffe tulina endowooza yaffe nga aba parliament olwaleero mbadde mbalaba balyawo kati balyawo bukoto emmotoka zino zonna ze baatwadde mmotoka ziringa 10 ezigenda otambuza abakungu bazibadde baawo ku shero bali kuziteeka mu mafuta zonna ozikebeera buli kimu kyonna naye ng'olaba omusajja gwe badde ovuga emmotoka yenna agonze balinga batalya mmere luli baaba wange emmere ng'omusirikale olina omuwa akawunga babeeranga ne ameshop gye bagula ebintu byabwe wekyaliwo tetiriiwo ezo z'abano abasajja bano bavuuka be bayita abanyampi aba balinako akakwate. Omusirikale n'omusanga ng'abonaabona ebigattogatto byonna bambala bwe bityo naye omusajja gwe baali bayita Idi Amin yali teyasoma yamanyanga nti omusirikale ye defender. Nze waffe ku parliament twalinanga abaka ba parliament abavuma aba poliisi abo ba Museveni tubagamba no Museveni naye akozesa advantage y'obujega bwaffe. Tewali wa polisi wa Museveni wa musirikale abeera wa ggwanga kubanga we bakukuba ku parliament obanga ofunye omusango teri yali agamba eti sijja genda ku polisi ne we bakola kasoti bagagenda ku polisi gwe wajomye wali oba musirikale. Kakati ne mbagamba tulina okutunulira welfare y'abasajja bano kubanga ekiseera kijja tuuka bajjemu indiscipline kubanga teri force yonna etalimu indiscipline tebakulimbanga n'amagye ga America. Nze na mikwano gyange abasirikale mu America era nze ngenda ne ku base yaabwe ya New York nali nabo abamu eno Makerere ne bagende bayingira amagye the Americans now naye bakugamba nti ne mu America naye eriyo ebisirikale byefuula ebyefujjofujjo ne bikuba abantu eyo ne bikola naye tekitegeeza nti American forces zonna nkyamu ngone yatta omuddugavu. Yes ngoye yatta omuddugavu ng'oli yali nekyaye ng'alina fujjofujjeru. Kakati na wano tulinamu baziyita elements abaasoma ezikola effujjo eryo naye nga si bonna nti abasirikale bakola effujjo. Mbalaba n'akwata akamundu n'akeera ku makya enkuba n'ebakubira awo ne bawerekera buno obubinja ne batuula ku bipikapu mbw awerekera minisita naye ng'olaba ne minisita gwe bawerekera talinaamu makulu gali awo eri ggwanga empewo n'emufuuyira awo kati abamu babakwasa n'obusawo waliwo no simanyi minisita namulaba ono nja kumwogerako kuba mukwano gwe mu palamenti nandutu namusanga akwasizza omusirikale amukuuma akasawo mbu akwatidde minisita ne mugamba kasuule wansi awo omukwatiro kyakasawo anti kyenkugambye bwe namugamba n'agamba ono afande ne ngamba oba oyo afande lwaki tetugatta maloboozi ne tudifendinga welfare yammwe. Museveni Jeno Museveni n'abateeramu mu ekizoda saako sente Jeno Museveni n'abateekeramu eno ya poliisi ey'amagye bagita Wazalendo. Omusirikale nga tagenda mu wamanerenda ennaku enkulu ne zituuka nga ne famire y'omusirikale naye etambula eri heve. Nze gaye ndi mubaka parliament abaka parliament abasinga bajjudde ku house n'omubuuza lwaki temudda wamu sipiika yagamba tugendeko mu mini recess n'agamba nze ngenda omuliro gunjokye mu bantu nga naye akugamba mubaka wa parliament abalala n'akyusa essimu olala ne bamukubira essimu n'agamba siriiwo ndi eno mu miitingi yange naye ngo
nga naye akugamba nti abasajja ensi bagigabanye embeera etutwala n'olwekyo nze abo abasirikale abakubya abantu abo mbalaba nga ba pockets tebasobola kugwamu kati bo nga ba disciplinary officers balina okugamba bannaabwe nti you are not serving individuals, you are not serving the regime, you are serving current countrymen. Kali kendeese nti element I mean oba institution enafuwamu wadde mulimu characters nga ne bwogambye ne mawanga gwolaba ku musirikale omutendeke ow'eggwanga ng'eggwanga lyamumalirako ssente n'emyaka ogiraba akyali muto kyekiseera omugamba nga yakoze indisipulini eyo embi bw'etyo ne bamusiba omwaka gumu ne bamugamba bw'omala omwaka ogwo dde wammwe era bw'omugoba akomawo mu society kati ekizibu nga amaje institution yandibadde erina zetuyita rehabilitations erina ba counselors zirina biki byonna rehabilitation zibeerawo naye wabaawo omuntu ali beyond rehabilitation noga nti no ne bomi rehabilitating oba oyo noona resources za ggwanga agende addeyo buzi bwabwe kubanga kati otunuulira abasajja be bakozesa mu magye okuwamba abaana bannuupu mu magye mulimu General Museveni bawa emundu ne bawamba abaana bannuupu era tulina information ife si yamwe ya radio Simba abaana bannuupu be bajjamu amaaso bano betubanja abamu babajjamu amaaso abana ne babasalako amatu nga gye bali babajjamu amaaso kati bwe tugamba General Museveni nti abantu bano jja kubaleeta oba balamu oba bafu tasobola kubaleeta nga yabajjamu amaaso naye nga bamu gye bali yabajjamu amaaso kakati gwolaba bano ba senior officers besukulumya mbu bakitalo nnyo mbu when and the bushes of Luwero ng'omutunuulira akugamba nti yali mu nsiko ng'omubuuza ani yakutuma mu nsiko kati bwolaba abavubuka bano abato nga batandise okufunamu indiscipline twalibadde twebuuza lwaki kyekibuuzo kyange right now okuva luli General Museveni nga yakava mu nsiko ne banne nga tebannagabana nnyo ggwanga abantu balina ngo olwogereza omusimayo okusanga owa poliisi osanga omusirikale w'amagye wabawulira kaabo kyenasookeddeko kati okyabawulira era ne mu covid nga bw'olengera owa poliisi n'olengera n'owamagye takusaidia w'amagye owa poliisi ng'oddukayo bonna kyekimu bonna bw'obalaba gyonna misota adduka misinde omusota fe waffe mu kyalo ebulemeezi tetukyalina lugereeso luno omusomi guno omusota gwa balongo omusota guba musota kasi twomanya nti gwalumako mulirwana bw'ogulaba kuba ku mutwe kati n'olwaleero bano baleeseewo enkola eri ey'obote use the forces okugira wanayinki okumutulugunya genda olaba abakwata abaana ba bodaboda n'osanga omusirikale awuliriza anti we beerimbikamu forces zirina kamera kubanza oli nasanga omusajja wa poliisi nga bamutwala mbu akoze ensobi n'engamba yali amutwala nti ono wa poliisi gw'otwala akoze ensobi akoze eki n'agamba nti ono mutwala akoze ensobi kubanga abadde aharasinga civilian ne mugamba that's very right singa ekyo muba mukikola ku bantu bonna abagenda bakola harassment ne kibeera public ate ne mulonda aboogerera amagye nga si bannabyabufuzi nga kati bwenda bajje n'okulaije is a pure politician is a pure NRM kada era oyo tasobola kujja nayogera kigambo n'enkitwala bwagenda okujja emabegako eri waliwe baleetanga ebiboozibozi byabwe mbw amagye simanyi gabadde gakutte koni nene gawamba tawulo ye n'afuumuka emisinde ne tubabuuza ikoni we yaddukidde nga mulira erikoputa yabadde anaaba n'adduka ne butasobola ndekukira newammwe Luwero byaliyo ate byagamba Museveni afuuka ekiswa kakati ategeza ezo mbozi za gundi kakati ne mu magye nze sisobola kuvaayo nenvumirira omusirikale naddala asobodde okukola ogwo omulimu gwakola bakolera mu bugubi n'omusanga ng'agerengetanya kati ebyobufuzi bitandise ogenda kubalaba Museveni agenda kukyaza wano eno gundi gyolaba emmotoka ezo ze batraininga enkiiko zino naye abaana babalyako alawensi zaabwe abo abapoliisi abakuuma ne babalyakala n'abamagye ne babalyako alawensi n'omuga nti gwe minisita omunene abba ssente kuba tuba baminisita baana abasinga babbi kino kyange si kyammwe kusinziira ku lipooti ze tulina ali mu palamenti baminisita baana abasinga babbi bw'otunuulira obugagga bwe bali nabwo n'obukompeyalinga nga tebannaba kujja mu bufuzi era kyova olaba ow'ekitiibwa Honorable Betty Kamya ateekawo gye bayita lifestyle audit omanye abaasooka okumulwanyisa
They are ministers of General Museveni. Bagamba tosobola kuteekawo lifestyle audit ng'owekitiibwa Honorable Betty Kamya amaze okulaba omuntu bamuwa obwa minisita mu mwaka gumu n'azimba ennyumba eringa hoteeri. Omuntu bamuwa obwa minisita mu mwaka gumu n'afuna zi square miles. Kubanga mu General Museveni tasobola kubagambako nti lwaki mubba kubanga mu gavumenti yanoonya gwagambako ne gwaleka nga naye mwennyini kiba kimutwaliramu mu bulyake. Nekireetera abakuuma baffeddembe okubeera n'olwekyo ssebo nze abakuuma ddembe mbasalutinga bw'oba oyagala okumanya omulimu gw'omukuuma ddembe nze ntera okugenda ewaffe Nakaseke n'owa poliisi lwatabeera ku kkubo omanyiwo wali ku bugundi we batera okubeeraawo ng'onootera otuuka ekawempe owa poliisi owa traffic watabeera ku kkubo wenkozesa eddakiika 2 nkozesaawo essaawa 2 enkuba n'ebakuba nga teri abawa mmere kwegamba I really appreciate these people kati wabeerawo a lot of indiscipline eyo indiscipline naffe ababaka ba parliament tuba nayo tewali institution etalimu indiscipline naye mugezaako bugeza jasi kusomesa abantu walaba omubaka wa parliament yakuba omusirikale ekikonde wamulaba namukuba eŋŋumi wali sipiika n'amugamba omukube waakyo eŋŋumi nti mbadde musuubiriza okubba obululu bwaffe wano House gwe bakuba eŋŋumi musajja wattu nga talina wakuwaaba era sipiika yamugamba omubaka wa palamenti nti jangu wano ssebo omusajja ono okubye waaki kubanga bw'olaba owa poliisi he has a home. A policeman has dreams. Am officer whichever rank he has a dream nga bw'olaba Luttamaguzi nange nina ebirooto kakati ffe bwe tulaba abo ababakoze ensobi ne babakangavula ekyo kikulu nnyo ne bwe mubakangavula naye ate era mutunuulire ku welfare yaabwe bali bubi nnyo kati ennaku ezo babadde batugamba nti abasinga okkulira obubbi bw'ente mu ggwanga basirikale. They have coordination zirowooza obadde olaba obubbi bw'ente nga buyitirivu naddala wano mu Buganda. Nebuuza nti basajja ne babba ku kyalo ento eno ne babba ente n'eri ne babba ente ne batugamba no those are soldiers. Kati tulina abasirikale abali ku mazzi abakuba abantu emiggo ne bookya amaato gaabwe olumu oyinza n'okulowooza nti oba bano tebalina bamaama baabwe ne bataata baabwe tebalina bakyala baabwe olumu nasanga Jeno Kandiho ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga ngende ebweru najja nambuuza Honorable Luttamaguzi oli ota nga ndaba omusajja muntu mulamu bwati ne mugasi kati olaba naawe tolina mundu wanekuuma kubanga ku kisaawe bw'oyingira wali eri mu VIP toyingira na mundu ne mugamba obuntu bulamu mubeerenga nabo kubanga ne wakubadde abamu babawa ebifo bino ne mulowooza nti mwesukkulumya muli bakitalo nnyo ne muggala amakubo luli nalaba General Museveni yali ayitawo genda nendabanga n'ambulance zonna bazisibye tezitambula oba ofa n'ofa omukulu alina okuyitawo naye ng'omukulu musibire ekkubo essaawa 2 namba abagamba nti ngenda kuddayo e Kampala ng'ali Ntebe ne batandika okuggala ekkubo kakati mulina okubateekamu abafirika kye tugatta bakiyita ubuntu nti okwambala ekyo ekikooti ekyo ekiri tugita camouflage kotoni oyo ne bateekamu ebidowadowa oba tofuuse Katonda okukwasa akamundu ako ensonga lwaki Abamerika n'Abayisirayiri batraininga abantu baabwe mundu akugamba nti kine mundu miti n'obuumayuma n'obugatta naye tebukufuula nti no oli wa kitalo nnyo n'olwekyo ssebo ng'okomawo wagambye ogenda kuleeta mukulu Kulaije nze bwe ndaba abasajja ngenda kuleeta mukulu Kulaije oba afanda kiki Kulaije baali badde kyakulabirako kyamaanyi nnyo eri eggwanga lino ne bwe ndaba Jeno omulamba Jeno Kulaije ate nga mulokole mpulira mbu mulokole kisaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ebulemeezi era yansuubizza okugenda okusinkana ku mukulu w'essaza owa Bulemeezi w'essaza ow'ekitiibwa Kangaawo owaffe owa Bulemeezi Mulondo owulira muzzukulu wo ayagala kujja kulabako oyo nno muvubuka muto nnyo naye mukozi nnyo era nze ssebo Mukama nakugamba woonoogamba nti njagala kugenda emmotoka yaffe weri egenda kutwala te bw'onooba okomawo era ojja kukomawoko ne ku ttooke ne ku nkoko manyi abantu baffe abava mu kibuga naddala wano mu Buganda twagala okubakubiriza omulanga lwaki tukuba ku ttooke olyeko edda akawunga kabanga kabasibe naye kati oli agamba mpa ku tuwunga twaffe ndyeko Lutindo Radio Simba halo wangi taata ate Honorable Luttamaguzi alimbye kuki
akawunga kafuka otuwunga bana basajja batwavuwaze obwavu obupange ne badda ne mukati ne beewogoma amanya rastamani bwayise mulakimu bamweni UP Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti na Luttamaguzi nkwebaza okunsonga za Buganda okuzisoosowaza manya abantu abamu okuvaayo n'oyogera ekintu ekikwatagana ku Buganda abagamba yasosola mu mawanga omukulu oyo amanya naffe tujja kukkiriza kwemulira ku bintu bya Kabaka era tujja kuyowa omubiri n'abo abali abalowooza nti baneemulira ku bintu bya Ssaabasajja Kabaka tubakakasa nti balekamanye kubanga ffe balaga Baganda tukyali wati ne Buganda weebuli ensonga ozogeddeko awo ayinza kwogera ku nsonga emu mu bufunze obw'ekitalo olwaleero bwe tuba nga tubanja abantu baffe tetutandika okuwulira eby'emiliyoni 10 eby'emiliyoni 4 ebyo byonna byakutujja ku mulamwa olwaleero ekiruubirwa tetuliko Bannayuganda kwe kulaba ng'abantu abakwatibwa gavumenti ya Pulezidenti Museveni abali mu zi safe house bakanatta nagenda okulaba muganda wange honorable muganda wange Abdala Mulima Mayuni ngayogera ku kanatta yawambibwa n'akawude tinabana kukamaliriza olwaleero abantu abo bonna babuzibwawo Bakibalama John Bosco tetutegeeza eggwanga ne gavumenti ya Pulezidenti Museveni tukyali ku nsonga y'Abannayuganda abakwatibwa tujja kulwana paka nga banondoddwa yanziza neyanzege mulya gumu mulya kimu sore 5-3-6-9-7 empisa y'abantu baffe neeyisa bannaffe abakuuma ddembe buntu bunafu bwe buzze kiki ekirina okugambibwako naye ono munnabyabufuzi Luttamaguzi ensonga zirabanga munnabyabufuzi nja kuleeta omusirikale yennyini ate yali tekiniko mu ekyo nja kumunoonya ajje naye abeeko kyayogera. Lutindo Radio Simba wangi webale tuweereza Bano Ivanize naawe webale okuwuliriza nze Wycliffe Mwesigenga asinziira nakawa Luttamaguzi sebo nkulamusiza ange bwentyo sebo era webale nakubangayo kulambulira nsonga nakulwanira Bannayuganda omanye nze nakutuuma wa Uganda yonna era buli wempita abantu bagala Luttamaguzi tumwagala naye ng'alize ku nsonga ku mulamwa ffe twebuuza kuba olwaleero batugamba nti oyo gwe baakubye ite tutowatenkana wano ng'amagye gatukozeeko effujo gakubye abantu baffe looza mujjukira n'amagye gakuba omumasasi omusajja eyali afuna ebikonde ye Zebula n'afa n'okufa naye tetwalabako abo abaamuta nti wabalina gye baavunaanibwa naye ate twewunya ono gwe baakubye olwaleero bw'otunda n'ensonga ezimu nti boogera nti oluusi yabadde na mubbi naye ne batulaga nti bagobeddwa ne mu magye ne basibwa n'okusibwa ng'amagye gakola ku bantu baffe aba NUP gabatulugunyizza buli wamu gabakubye abamu ne banamole gasiba gabakuba nga tegavunaanibwa ye twagala twebuuza amaanyi ago baagaggyewo ono gwe baakubye ye yabadde w'amaanyi naffe tulyawo tuteebuuza tuko lyakanyaawo Wycliffe Mwesigenga okubeera kambeere bulungi nkale neyanziza gedakika tusigazzawo nalebo 2 zokka sibula abawuliriza njagala kusooka kwebaza abakubye amasimu n'abatuuliriza mukulu Bazekketta Ssebe baletuuliza mukulu Taata Maate Semyungu mukulu Kiggundwe Ebbendegere mukulu Kiggundwe era Nakaseeta we baletuuliriza Chairman wa Mala Ebulega mukulu Lubege Nakatandagira omwami wa Ssaabasajja Kabaka Mulima wa Mukono's Hope International Learning Center webale kuba ng'otuuliriza Chairman Nanjwenge Kabeere webale kutuuliza mukulu Vincent Serugo ne booli nabaawo ku mukutu mwebale kubanga mubadde mutugoberera abantu b'Eseggalye bangambye musonda radio yaffe y'ekyalo babiyita Bizinda Community Radio embeera mbi nnyo naye nja kugira mbaweerezaako $50 jijja kujja ku Sunday Nanjwenga jjajji baleetera ab'Eseggalye sebo chairman waawo n'ab'omu Lukumbi bangambye boa woloya mwe yafudde nti munywa mu kitaba embeera mbi nnyo nammwe ku Sunday sebo chairman w'omu Lukumbi mukulu Katongole nja sindika Nanjwenge abaleetera $50 boddwaliro lye Nakaseeta ku kyamasannyalaze nja kulaba maaso awo nga nfunyeyo kasente katono nja kubawayo nammwe $80 tujja kutambula bwetto naye kyenjagala okubakubira omulanga ennaku enkulu zituuse mwegendereza agabbi agava eno e Kampala agayiiya mu byalo gajja kubba embuzi zammwe nga mubongoota
gajja kubba ente zammwe nga mubongoota, gajja kubba emmere yammwe nga mubongoota, naago agavubuka agasiiba ku luddo mu kyalo nga bwe mugakubira mu ngalo mbu kuba mwana waagundi temugoogerako, gajja kubabba gatuuke nammwe okubatwala nga muli balamu. N'olwekyo ssebo nga mmaliriza, njagala kwebaza omukisa guno gw'ompadde okwagaliza abantu baffe sekukkulu ennungi, musawo waffe Matilda ku kampu Luttamaguzi Kaasa Ng'ombe, mukulu Zibugo Mike ku kampu Luttamaguzi, mukulu Sematengo Mike ssebo ne gy'oli ye Luteete, n'abalala mwenna ssebo Mukama naawe nkwagaliza Christmas ennungi. Abantu bange ab'e Nakaseke abansindika mu palamenti ya Uganda mbaagaliza Christmas ennungi. Naye njogala okubagamba nti wakati nga mugenda okujaganya Christmas, mufeeyo ku bulamu bw'abantu abalala, naddala mu aba bodaboda. Nalabye omwana wa bodaboda gwe baatomedde ndowooza yafudde, yabadde ssebo avuga ku kolansi nga ebigere abitadde bw'ati ng'alinga eyeebase. Omuzungu yavudde eri n'amwambalira n'amukuba n'asigala awo ng'afudde. N'olwekyo oba ovuga taxi, oba ovuga bodaboda, oba ovuga motoka, muvugise obuvunaanyizibwa. Indiketa z'ababoda ennaku zino kugulu. Aba alina gyaweta ateekayo kugulu. Nze luli omu yasamba ettama ly'emmotoka yange n'akulya ku sitaadi neekulula ku kolansi neŋŋamba effujjo likola ku nze, ne mujja kusanga abantu abatakolebwako ffujjo. Naye nze lwaki ekyo nkisabye, nsaba n'abakulu abali mu gavumenti obupikipiki bw'abaana ba booda buyitirivu ku poliisi mu bubawe baddeyo bakole. Ssebo neeyanziza nnyo Mukama we. Baba bakugoba ku kibanja kyo ng'oliwe Nakaseke eno y'essimu yange, saagala kunkuba kunsaba miliyoni 10 nange sinnaziraba, nziwulira mu mawulire ne mu bannabyabufuzi kubanga muli bangu nnyo ku diversion ze bateekako. Naddala eno gavumenti mwavudde ekyokubanja abantu. Awo nja kusekerera nnyo. Tebajja kunkuziga. Essimu yange eri 07557 0757 694754 ng'oliwe Nakaseke.